World Health Organization ekola approval oba America ngensi. Nanti era kati ogenda otunuulira World Health Organization nga baani abagifuga. Badde manyi nti ensi zonna Crisscross yo program yo itwalme Lucian ge manya gange. Tuli mwezi gwa 7 ndaba omwaka gudduka gunatera okuggwako. Ya olunaku lwa leero amawulire manyi getulese mu mwezi gw'omukaaga era nga nina omukuba social and political analyst abalungi abasinga bemanyi nti bamanyi ensonga n'engeri ekola ki okunyonyola abantu ne basobola okutegeera nga twegatiddwako muganda waffe oba mukwano gwaffe Seriga Alvin Honorable chanso kulaba sio wae mpazi bagamba wansi Honorable abe Honorable naye sa nominating asajja bannemesa okunominating naye ekitiibwa nkyeyanziza erinnya enze Seriga Alvin nga ndi Munnayuganda ng'ate era nyongera okwebaza media naddala ya SML okuba nti nno beewaayo okuba batuusaako programu zino bweziti ne batuyita naffe ne tubaako ettafaayi lye tugatta ku ggwanga Uganda olwawo nyongera ate okubeera omwennyamivu kwabo bonna abafunye obuzibu mu byobufuzi mu mbeera za bulijjo nsaba Katonda abatusaasirire. Amiina. Omwezi gw'omukaaga gwaweddeko n'essebo gwagenza otambula otuuka okuggwako nga Ebola abalwadde Ebola bangi era nga tulina imported cases eziva wabweru abantu 15 bw'ovaako ekyo ne tubeera n'abantu 5 ku loko bano abawa ne baffe Uganda abantu 3 be bakyali ku bitanda nga abantu 2 be baakafa kati eno saga y'Ebola eyajja n'atugwamu ogiraba otya era Omunnayuganda kifaananyi ki osobola omumusiigira? Okusinziira ku Africa ezimu ku ndwadde ezisinga okutusumbuwa endwadde ate ziva ku buyonjo kubanga oba kale ensasaga ezisinga otugwamu zisinga vira ddala ku buyonjo wakati wotunuulira amawanga g'Afrika gonna agasinga obungi tutera nnyo beera affected Ebola, kolera, mpozi n'omusujja gw'ensiri malaria naye ate mulimu ensi kati ng'ekyabadde Venezuela nti bomusisi earthquake yabakoze eki yabayiseemu nti so nti bali ebirwadde byabwe biri God is made nti bo tebakirinaako magezi bye bizibu byabwe ate ffe wano eno tusobola okubaako n'engeri nnyingi esobola okuba ng'etangira oluusi ebintuntu ebityo wakati otunuulira nga Ebola bagamba nti asibuka Congo okusinziira ku minisita akwasaganya ebyobulamu mu ggwanga Uganda atugamba nti ekirwadde kyava eri era ntulaba nga Abakongo bangi bazze bakwata naddala sayidi z'omwaluwe eyo nga bayinga tebakoze eki nga tebabakkiriza naye kigaba essuubi kubanga njukira emabegako wali eri nga saga walaba nga tension y'amaanyi nnyo mu bantu mu gavumenti naye saga kati gavumenti emala ne wiiki nga teyogedde ku cases ate n'ekirala nti Uganda etuba nga tulina 5 ng'eggwanga Uganda abali ewaka then kitegeeza nti bali 15 abali imported tusobola obbaako ate measures ezimu ezisobola okubuildinga okuba nga tebakwaki kubanga tusobola obbajjanjabira gye bali kubanga kati bagenda obeera imported wano kitegeeze gye bali gye baba bafunira obulwadde kati babanja baba bafunira obulwadde kiba kirungi abo ati cases eziri eyo netuzandolingiramu eyo kubanga naye bajja wano mu ggwanga Uganda era tewali njawulo kye beetaaga bujjanjabi obuwiiki obujjanjabi osobola obufuna awantu wonna nabigakaawo ninako omusajja omu gwe nayinyumya naye then kati twalina mukwano gwaffe nga alina omukyala ali lubuto ng'agenda kuzaala natugamba naye sigenda asobola kubaawo omukyala wange agenda kuzaala ate netaaga okubaawo sajja n'amugamba
ekyetaagisa siggwe ekyetaagisa ye mechanism esobola okukkiriza oli okumufunira obujjanjabi oba okumufunira abamufaako igwe just ogendayo bugenzi ng'ate omusajja si musawo okisege omusajja toli musawo ekisooka toli musawo sigamba nti nno oli katonda nti presence ye egenda kukola impact naye ng'ekikola impact nti okukwata akasimu n'okubira Alvin nti elooje bayeko ssebo nti oli kumpi awo mbadde nkusaba ofune emmotoka ontwalire mukyala wange mu ddwaliro funa abasawo bonna akasente nkuteddeko emitwalo 3 bwe mutandikira nga bwe nkola ki nga bwe njija oba okitegeera nti kakitegeeza nti ne baneeno okuva eri mu mawanga amalala okuba nga babaleeta wano kuba ekigambo import kitegeeza kye bayingizza bayingira okuva ebweru w'ensi yattu Uganda bayingira buyingizi okuva mu nsi endala okujja mu Uganda kakitegeeza nti n'ekira wateekeddwa obbaawo kuba kiragamu era obunafu mu security yaffe ng'eggwanga Uganda kubanga ensonga ya security ensonga tulina amagye gakuuma borders oba okitegeera nti tegasobola kukkiriza muntu yenna ayingira twalabye olaba mu Amerika bazimba kisenge anti kati awo kyendabamu kyekino nti omuntu asobola okubeera nga ali infected naye nga kawuka tekannabakola ki tekanabakula kati ate ojja kuntwala n'ayita ku booda ate kati ojja kuntwala ku mbeera y'ebya nti nno osi kitudriving ate mu byobufuzi kubanga nti otunuulira ekirwadde ky'Ebola ebintu byonna ebikikolako mechanism nno okuba n'eddagala mu ddwaliro okuba n'ebyuma ebirabira ewala ebyo byonna biva ku bantu oluusi abakulembera nti senga tuba n'eddwaliro Entinda nga liri ku standard entuufu ekika ekyawaggulu omuntu ayinza kumala gayingira nga talina biwandiiko kubanga twatunulira saga ya 2019-2020 eya covid nga misawusiani okuyingira waneeno basooka kubuuza ebiwandiiko bye ebiraga nti covid nti oli free from covid biruwa oba okitegeera so okay nti webanga weebiri kubanga batandika okudocumentinga abantu abayingira n'abafuluma kati n'Ebola bwekyo bwe kyandibadde naye kati nze ku nsonga eyo kuba olaba mu mwaka gwa 2000 that's 2000 Uganda yafuna ekirwadde ky'Ebola kyaviira that side of Gulu Sudan nekiyingirira Gulu bwe kityo paka Uganda naye ndaba nti wansazi no tuli okuva mu gwokuna ogw'omukaaga nga abantu 5 bokka e Uganda bebakakwatibwa ekirwadde ky'Ebola nga te that time olaba ekyo kya 2000 kyagenda okuggwako ng'abantu over 87 nga bafudde natuna tulina cases 2 ez'abafu nga te mwaba abafu omu kwabo w'e Congo gavumenti eba ekoze nnyo naye kati ekyenjawulo wekijjago kyotawadde budde nti mu 2000 ekirwadde ekyali kijja kiyinza okuba gwe mundi gwakyo gwali gusoose okujja abantu bangi tebakirinaako magezi tebakirinaako na idea nti oluvannyuma lw'emyaka 25 bazze badevelopinga kubanga ogenda kitunula ogenda kiteekako ku bulwadde bwa siriimu HIV yali yakajja ng'omuntu asobola kumalayo yadde ennaku 3 oba wiiki 2 oba okitegeera nga tafudde naye oluvannyuma lw'ebbanga erizze libaawo nti bongedde okusitaadinga ekirwadde nti olwaliro tekisobola kukola effect tekisobola kukola negative impact eri negative nga y'amaanyi nnyo ku muntu era bansonga lwaki nti osobola otambula n'otunulira omwana w'obuwala n'ogaba walaayi naye ogenda okugambako kyayo yagamba nno munaaye no oba ogendayo oba tonnaba kumaliriza nsonga togendayo oba si ekyo weteeke bwoti ne bwoti kiragala ogamba nti gavumenti ogiwaddewo credit ku ekyo erina kyekoze nti sida gavumenti yokka kuba ne bannansi saawa zino eno otunulira emyaka 2 emabega oba 25 ebyo abayivu mu ggwanga baali bameka ku population gye tulina oba okitegeera ensaawa yakati mu misawusiani omanyi nti oba oyagala okuwona ekirwadde eky'Ebola kugoberera amateeka abasawo ge baalambika nti oba ogagoberedde osobola obutabeera infected ne bagamba batya nti awo oba onaaba mu ngalo tobaako na time ntya
bwe bwofunye amazzi kola ki naaba ate w'osanga sabbuuni mukozese oba okitegeera ate w'osiŋŋaana aluvini tomwesembereza nnyo kubanga tomanyi gyakoze eki gyatambulidde kakitegeeza eyo knowledge ewedde kati bagibuildinze nti eri muffe abantu nti omanye ki ekituufu ekyokukola ki ekyokukola aye n'ekirala nti mu 2000 ekirwadde we kyajjira yalinga experiment eyongera okukakasa abantu nti kikola ki gyekiri kati ssaawa yakati manyi ffe abaddugavu tulina ekizibu kimu buli kimu tukiwakanya ngono pulezidenti wa Tanzania yafa President Magufuli bamugamba nti covid gyali ko ye mbiwakanya bagenda omaliriza ng'akoze eki eyo naye argument yo naye yali ntuufu kuweza omusanga teyafa covid no kiŋŋamba ngambye oyinza omusanga nga teyafa covid nga yafa kirala lwaki nti w'otunuuliza omanyi waliwo kye bayita new world order abasajja abazungu kye baligezaako okuteeka mu nkola ekintu ekyo kiviira ddala mu mawanga g'abazungu naddala eri America nti balina engeri gye balabamu ensi engeri gyeteekeddwa okubaamu nga baagala okulwanyisa amaanyi oba amateeka ga Katonda ge yateeka ku nsi okitegeera nti nga oli wanagamba nti bannassaayansi tebakkiriza nti Katonda gyali naye nakwetera argument ye ng'akulaga ki ng'akulaga ntuufu naye ng'ate omubuuza ekibuuzo olowooza kiki ekiwaniridde eggulu lino eno kubanga akunyumiza akugamba ti nno awo okwata molecules n'okwata na biki ofuna kino n'omubuuza ani yatondawo molecules ezo kubanga otandikiddeko ekyo kiriwo ani yateekawo ekyo ekiriwo kati nene embeera gye tutambuliramu oluusi nawo bwetebokwaki bwetebobeera nti oyinza okugamba nti cases ziri bwe ziti naye ng'oli amaze okunoonyereza nti akubanga omukulembeze watuukira okugamba nti kino tekiriiyo teri omukulembeze atayagala nsi ye jasobola kuba nti abantu abamu batuuka ekiseera ne bagoyinga biyoni ne bateekeddwa okukola ki naye manyi nga n'omwaka ogwo gwennyini ekiseera ekyo President Trump wa America yali alinayo akalulu naye n'awakanya n'agamba covid taliyo naye twagenda okumalirinkiriza awo wekyo kavalingawo wonna nga America abafudde bangi n'alyoka akkiriza nti covid gyali omanyi ebintu okkiriza nti no kansooke nkubuuze okkiriza nti na covid baleeta muleete nti baakolamuko si kirwadde nno yali disaster wabula disaster bagikuliyetinga bukuliyetinze tolina proof naye w'otunuulira engeri gye bizze bitambulamu tugenda kijja dda akawuka ka siriimu akawuka ka siriimu bwe baakatondawo bannassaayansi bo bennyini ne bakuliyetinga eddagala lisobola okukola ki okukakakkanya wekatuuka mu Africa olw'okuba nti nno iffe tulina limitations ku tekinologi ekiko tulina okubeera naye kubanga tetukkirizibwa kukuliyetinga ddagala wafumulatinga ddagala lyonna nga teririna approval kuva mu America naye okufuna approval teriyo master yenna ayinza kukkiriza kyova olaba Robert Greene mu katabo kakugamba never outshine your master kitegeeza nti abazungu saakati baba batulaba nga ba subjects World Health Organization ekola approval oba America ngensi nanti era kati ogenda otunuulira World Health Organization nga baani abagifuga badde manyi nti ensi zonna ko ne mu Africa tulinayo abantu abatukiikirira mu World Health Organization ogenda kuntwala ate kati ku kitongole ekya UN tulina United Nations ekwata amawanga gonna something united nti amawanga gonna gazze wamu naye okimanyi no Africa continent eyina ensi 54 awe watyo okimanyi tetula ku Security Council ate nga Security Council yekola decisions zonna esobola okuba nti nno ekola positive impact oba negative impact ku kyonna ekiba kigenda okutambula nga tukyali ku ekyo wetufuna outbreak yonna ey'ekirwadde nga covid nga Ebola tourism
industry yaffe wa tourism sector ekosebwa nga ate byeyongera ku ggwanga by'amaanyi. Nagenza okukolako research nga sente ziyingira omwaka ziri over 1.7 billion dollar ya America. Zezo trillions 6.1 trillions eza Uganda. Tolaba nti tukoseddwa nnyo kuba sazina amawanga nga America tebakiriza abantu babikola ki badde n'abagenyi abagenda okujja omwezi ogw'omukaaga oguwedde okuva mu America aba Action for Uganda but bakansolinga because ensi yabwe tebakkiriza. Then bano baganda bafe abali mu nsi z'Abawarabu abagala okukomawo sasa tebakyasobola kukosa kisaawe kya Dubai nti bakomawo bali yitira eri Ethiopia bwe bato ne beetoloola mpaka wano. Tolaba nti enyingiza yaffe omusolo tuli mukosebwa nnyo. Ekintu kye tugenda osooka otunuulirako ebigenda otandikirako okwebuuza nti Ebola we yajja cases at first zaalwezinga kannyingiko kuba nasooka oyanzinga 19 ne zijja nga zisala. Olwaleero we tubanga ebyobulambuzi byaffe yemu ku source of income gavumenti mwesinga okujja ssente then n'ogattako abo abagenda e Bulaaya abagenda e Buwarabu kuba gavumenti erabika ebajjako omusolo okugenda mu biliyoni emu obukadde nga 7 obwa dola omwaka. So kakitegeeza nti leero buli kimu kiri affected naye ng'eggwanga Uganda tuteekeddwa okuba tulina ekitongole kya bigwa tebiraze disaster kikoze ekisaawa zino under office of the Prime Minister. Byonna kuba byonna biri kuba Prime Minister yakulira abakulembeze bonna ba ministers bonna 82 be tulina olwaleero. Awo wetuli. Okitegeera kati singa wabaddewo specific regulations ezigamba nti okusinziira ekirwadde gye kyavudde side ya northern part Bundi bujjo. No njasi ngambe mbadde kyakulabirako nti singa kibaddeko kyavudde Bundi bujjo ne bagamba district y'e Bundi bujjo mu tusaasire service tugenda kwongera service okukola service delivery mu kitundu kyammwe naye ne muwaggala nti abantu abalala abajja okuva e Bulaaya kubanga abava e Bulaaya tebalina Ebola. Oba kitegeera anti kati mu kutambula omwo tebamanyi ono gw'otudde naye yatambudde atya yavuddewa. Naye katugeze teriyo omuntu gw'ogenda siŋŋaana ng'abadde ava mu America n'omusiŋŋaana n'ava e Uganda. Simanyi ba statement yange ogitegedde. Ngamba kisoboka. Teriyo omuntu gw'ogenda siŋŋaana mu transit y'emu ng'omuntu abadde ali mu kuva mu America. Okitegeera kye ŋŋamba? Then n'omusiŋŋaanaganya n'omuntu abadde ava Uganda ng'agenda mu America ekyo kibeera tekibiriyo. Era ava mu America ogenda basiŋŋaana nti batuuka mu Amsterdam ne beeyongerako oba ne bayinya ennyonyi endala ne babaawo abalala beeyongerako ne batuuka oluusi baba bayise Kenya era bava eri nga bayingira buyingizi. Anti kye mbadde ngezaako okutegeeza nti omuntu nga yavudde Uganda oba yavudde e Congo n'agenda mu America nga kawuka tekanaba kukola ki kukula kutuula mu musaayi n'akomawo nabo. Bw'oba oyogedde onkuwiddeko ng'oyogera ku bazungu abaali balina abakyali abaali balina okujja mu mwezi gw'omukaaga. Bw'obadde okimanyi nti nno mu bazungu basobola n'okulaba akawuka ka siriimu nga wakamala eddakiika 2 nga wakavako yava kakuwa nga akamala okubeera naye. Yes. Dakiika 2. Yes. Balina ebyuma ebisobola olaba nti ono tali qualified. Kati toyinza kuŋŋamba nti omuntu asobola okugenda okuva eno n'ayita mu process yonna singa olaba bagenda obugenze e Dubai bayita mu process y'obujjanjabi mpitirivu ng'etwala n'emyezi. Oba kitegeera? But what is the point? The point nti Uganda bino ebintu kwa kisobola n'okudda mu myaka 5 okuva kati. But how are we prepared? Singa kiba kikomyewo tugenda kuddamu tutuyise abantu baffe abali e Bulaaya abali mu mawanga balina okujja atwetereka ssente
tubategeeze nga temujja kati okwaliyo Ebola. Ku cases ze tulina saawa zino nsuubira tekisobola kulemesa abantu kujja kukyala. Kisobola. Just lwakuba nti ensi zaabwe zitwala nnyo. Mulimu ensi va ku eno Uganda yaffe. Mulimu ensi nga omuntu waayo nga ne waaba alwadde bulwazi nga lwalidde mu nsi ndala bamugjayo kibaluma ate sibasindika ennyonyi n'emukima. Walaba ekyatuka ku dokita eyali e Congo omuzungu eyalwala Ebola, walaba abaamukima. Okitegeera nti just one person like this, one individual like this akwata eggwanga lyonna, ensi yonna n'agiteeka ku bunkenke okulaba nga oyo bamukola ki, bamugjayo. So nti bo baatuuka ku level ng'okufiirwa omuntu omu bw'ati bafiirwa triliyoni ya $. Kyo kituufu. Oba kitegeera naye kati ate eno waffe mu mawanga ga Afirika bakutunuzaamu n'emmundu ne bakuba direct. Nga tukyali ku ekyo oyogedde ku ky'emmundu, nsuubira katukwatirawo omulamwa gwaffe oguddako ate nga gw'amaanyi. Ekiri e Uganda ennaku zino okiraba? Uganda omanyi ebyafaayo by'ensi, ebyafaayo bya Afirika, abakulembeze abasinga abaluddeko ebyafaayo bya Afirika n'obeera ogenza okunoonyereza oba oli omuntu yenna akomentinge, abakulembeze abasinze okulwako tebasusse lwenji ya myaka 4, 4th floor. Tugambe nti omusajja mumusiibula si kyangu kasooke kunnyonnyere bwe nti si kyangu mu mawanga ga Afirika wonna omuntu okuva ku 4th floor okutuuka ku 5th floor ng'akyali pulezidenti. Omanyi ekintu drivinze ku ekyo? Kimanyi sabo. Ndaba nti saa zino amaanyi mangi agaliwo. Simanyi nti oba bajja n'omuhoozi yali mu kubikola nga abantu bali mu kugamba. Mu ndowooza yange ndowooza nti eriyo omuntu omulala ali emabega asindiikiriza kino, kuba ndaba nti Dr. Kizza Besigye gwe basooka oyingiza mbandi awo ndaba warning Lukwago bamututte, former Lord Mayor, simanyi gasigala kyali Lord Mayor. Always Lord Mayor ekitiibwa ebisinga kyova once a president is a president. Tuba tukyali awo ati Miriam Matembe tukunoonya, tuba tuli awo Ssemujju Nganda naawe weetereke. Salamu Musumba naye ali ku bunkenke. Saawa zino eno eggwanga Uganda abeeyagaliza bangi nga tusobola bajjako kitiibwa kyabwe ekyokweyagaliza, kuba bayinza okwesiŋŋana nabo bannayuganda abandyagadde otwala mu maaso. Osanga Pulezidenti Museveni byaba byakoze eki byalese, naye ate era n'essawa ya kati toyinza kugamba nti General Muhoozi yalagira, kubanga nabadde nkola research bakulaganga ku Twitter, bw'oba oli ku Twitter ku X waliyo ticks 2 eziverifyinga, waliyo blue tick gye mbadde manyi, waliyo blue tick nange gye nsobola okukozesa singa mba ntusekwesitani singa mba nsasulidde, naye waliyo grey tick ey'official ba gavumenti gye bakozesa. Era bw'otuuka ku Twitter ndo ya ku X ya Honorable Kabanda osobola omulaba nga eyo tick agiina. So olwaleero verification account ya General MK eriko asobola ogyegaana eya bbulu asobola ogyegaana agamba nze sinze, ne bamubuuza lwaki wabirabanga, lwaki tewakola kisobola limitinga abantu nti mbadde General, mbadde munnamagye, sikkirizibwa kweyingiza mu byabufuzi. Ng'ani amugamba? No, kisoboka, no, international community esobola obbiyingiramu oba kitegeera, naye tewaliwo kawairo wonna basobola muyita kumusiba unless nga verifyinze n'afuna great tick. Naye ate Honorable Kabanda ye ate kisoboka kubanga ye yaverifyinga nti eno Twitter handle yange nze agikola ki, nze agyowuninga. Kati kyogamba nti Honorable Kabanda okubeera nga ye verified ne grey nga eriko nti General Kennedy Gaba Muhoozi nga ya bbulu ate nga noli Honorable Kabanda addamu ono byaba
ataddeyo kisobola okuleeta ku kabanda omusango gwonna. W'otunuulira kisoboka kubanga oli ayinza okukubuuza nti wali ku level ki esobola okuimplementinga ebintu ebimu. Basobola okuteekako gwa treason nti wali oyagala kulya mu nsiruku. Lwaki bye tulaba eri bye wa implementinganga? Wali oyagala kujjako president? Naye bw'ogamba nti asobola okugyegaana ng'ate ebikolebwa kuli obubaka obuyita kuli ku gundi kweyo exhando oba twitahando bimala n'ebituukawo. Ate nenanyini yo tajyegaana. No, implementation yabyo si buvunaanyizibwa bwe. Nate tabyegaanangako. No, nkikunyonyodde mu kusooka tyasobola ovaayo n'agamba nti bino eno nzinaye sibiwadde budde naye nandi bize mu kukuuma ggwanga bino syabiwa budde zinaye simanyi na muntu akozesa ki akozesa twirugando yange nze naye ku Facebook oli nabba akawunti yange n'agitwala bano bahaka n'atwaliramu ebifaananyi n'atwaliramu doki ebintu byonna ebyo nalinga mpostinga bakyayi babe bangamba nno ggwe bere nakyali wange yali Canada amba naye Facebook yo nga tetegeerekeka naku zino bayinza okuba nange naye sinnabimanya nti teyasaba bantu ssente. Kikatonda yanyamba teyasaba bantu ssente naye yatandikira ku following yange. Nakyemmanyi nti ng'oli anaatwala akawunti ya Facebook akozesa simu yo weyaba yasobola okulogingamu in the other side ne bakuweereza koodi ku simu yo wansi bankubirako nga baagala mbaweereze koodi ne ŋŋamba lwaki mbaweereza. Simanyi nnyinza okuba nga nina ensobi gye nnakolamu eyo transit naye sawa yakakati Luciano osobola obeera wano eno ng'oli alina TikTok account nga ku DP yataddeko kifaananyi kyo nga bw'otudde mu katebe bw'otyo tubitimba ku Facebook tubitimba ku WhatsApp ku TikTok okitegeera oli naagenda n'akajjayo n'akuteekawo nga bw'oli awo n'agenda mu vidiyo ze eziri ku TikTok n'akikayo okwongera okukonfaminga nti yeggwe n'atandika okuwemula Alvin. Naye nga ndowooza nti Luciano gwampemula naye nga musajja tobikwaki tobimanyi. So sawa yakakati tesobola agamba nti General MK aweeva tesobola mujjako obuvunaanyizibwa. Tesobola mujjako obuvunaanyizibwa kubanga ekintu ekisookera ddala ebaba nga akawunti si ye tuba kye tuyita cyber crimes kitongole kiramba kyemmanyi ekikwasaganya ku misango egyo bwe gityo nti gundi ayaaka nze essimu yange ku level gy'aliko eya CDF alina ebyuma byonna ebisobola okutrackinga oyo atwitingirawa ali mu location ki. Naye ku bano abantu bonna babadde agamba nti agenda kukwata nga babadde boogera bingi. Miriam Matembe yavaayo n'agamba onkwata nkoze eki. Ekyayogeza Miriam Matembe bw'atyo nti be bamanyi be bakyala mu 95 abaatuula ne bafoominga constitution y'eggwanga Uganda. Yotambulira kati. Yeggwanga yandibadde yeggwanga Uganda tutambulira awo. Ng'okutaddeyo kali nti no nze njiwakanya. Lwaki njiwakanya? Yennyini yagifoominga yavaayo n'agamba nti ensobi gye baakola kwe kukwata obuyinza bwonna okubuteeka mu muntu omu pulezidenti. So baali baagala okukola decentralization of power. Obuyinza bwonna yalonda chief justice yalonda yafuna speaker yalonda electoral commission bwe kisongo ekyo nakyomanyi ekyamaanyi yapointinga akulira nnira yapointinga ani alina okubeera akulira airlines yapointinga ani alina okubeera iddi w'ekibuga obitegere byonna kati bonna obuyinza ne babumuwa. Naye lwaki mwamenya omusajja mumumenya kuki kitegeeza abakola constitution musajja baamumenya bamukaddiyiza jjajja waffe nedda. President Museveni yatugamba emagaka yavaayo n'atugamba nti abadde mu byobufuzi emyaka 52 53 awo wati kitegeeza
leero aba alina emyaka 83 jejo naye ng'ebyobufuzi nga n'emyaka 19 mba siri mistaken wakati okwate 19 n'ogyongerako 3 oba 4 emyaka 20 mu emeka mwesatu kati okuogattako 6 kinana mu emeka 83 kati yabeerawo okuviira ddala mu mulembe gw'Obote gavumenti y'Obote 1 musimu gavumenti aba mu mulembe mu mulembe gw'Obote 1 yes Obote 1 najja mu Amin's regime najja mu Obote 2 najja mu Kitooke olutwa abo bonna najja nga bakola ki ba president 8 nga balimu ng'atera abasoma abakitegeera kati we yatuuka okuba nti naafoominga ebyafoominga otunuulira abakola constitution y'eggwanga percentage a third of the total ebiseera ebyo baali ba NRL kuba NRM yali tennajja nga bakava mu nsiko ate tebaali tebakava mu nsiko gyali emyaka 10 nga ensiko ewedde n'asooka akwatamu awo yasooka n'abagamba mulinde kati ndi mu kutereezaamu era yatereeza yatereeza ki omanyi mulimu ebintu ebimu byentera okugamba bannayuganda wegakaawo nga tebannakwata onayaba nti amongo nali ku panemu oba nali ku NBS oba nali kusanyuka oba ndakava one of the station ne mbagamba nti tuli mu kisanja musajja yabagambye kisanja no sleep bagamba naye tuli mu kisanja ekya tewali wengwa like ekisanja ekya tewali atalikaaba mpaawo atalikaaba ate bannakwata onayaba nti amongo ng'akyali mu ssanyu ddu ng'akyali mu byonna nga birungi oba tebinaba kwonooneka naye mbagamba nti tuli mu kisanja ekyampaawo atalikaaba oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa PPP oba oli wa DP oba oli wa DF ffenna tugenda kwaki statement gy'ogambye nti talina kye yakola gyenjija no buli omu bayirawe eri ebirabikako no kati kankubuulire obadde okimanyi no President Museveni era ensobi gy'atasobola kukola kwe kuzza omulambo gwa Idi Amin ddala mu ssaawa zino eno ate omulambo gukole ki no nga comrade omuntu yafa kabaka wa Buganda we yafiira e Bungereza tebaamukomyawo kati omulambo bwe banaguleeta obulamu ne bukomawo mbuuza ekibuuzo kabaka wa Buganda we yafiira e Bulaaya tebaamukomyawo kirabika eri abali bagubanja bwe baamukomyawo abantu abalina obuvunaanyizibwa ku ye tebafunamu ku mirembe eri abaali bagwagala Idi Amin yafa mugumba naye bameka abakagusaba no Idi Amin yafa mugumba publicly bameka abakava ne bagamba fa omulambo damu kibuuzo Idi Amin yafa mugumba uliza mbuuza ekibuuzo tusangibwa wano mbuuza ekibuuzo soko ineko soko nziremu Idi Amin dada yafa mugumba yazaala kati waba yazaala toyinza kuŋŋamba nti nno kyogamba teriyo beegomba kulaba ku bigendeerero byasigalira wenkubuuliza ku ggwe n'abaana be ani asabye omulambo nti agwagala abaana be bayinza okuba bakusala naye nga tebalina bwogeero gwogwagala nze ngwagala lwaki ngwagala kyokyo kizo kyanso bbuuza lwaki ogwagala omusajja yaleka ebyafaayo mu 78-79 nga tebannaba overthrowing n'agula ennyonyi 22 ennyonyi meka 22 omusajja y'omu n'agula buliidi ente eziri mu mawanga amalala n'azireeta mu ggwanga Uganda wangi omusajja y'omu n'akola ku nsonga y'ekisaawe ky'Entebbe
nze sobola gamba nti Amin Nedda, yali soko mubi. lindako, Puliza, lindako. puliza. Nasomerako mu Bombo Barracks. Enze. Lindako. Nasomerako mu Bombo Barracks. Mm. Naye ebizimbe ebisingamu obungi bya Jemu ya Amin. We yabireka we biri. Nkubulira nsonga lwaki nze nandyagadde akomewo bino bigambo byange. Sigambye nti yakola. No, Yakola nze dabayo. era yali mulungi. Abazira bonna. Naye Lindako. Museveni bw'ogamba nti takoze kituufu takoze. No, kati ati yali bibiri. Biki bye tusinziirako okugamba omuntu nti naakoze bulungi. Omuntu bw'abeera omubi tebulayo kalungi kalese. Akoze takoze. N'akalungi kalese nti ayinako ebintu ebirabibwako. Ne lwaki mukompeyalinga nti oli mu myaka 8 kuva mu 71 mpaka 79 byaleka nakati nkyabyogerako ngate nawe wembikulaga obiraba n'obibuuza mu myaka 40 ono byalese tunoonya binoonya Tudde ku by'amatembe ne tetuli mukolo okuta gavumenti tutandike. oyinza okutya oyinza olowooza ntukola si okuta bwe ŋŋambye naye okusibibwa kw'amatembe ati abayo Dr. Kano Kizza Besigye nti nze ate ekyo kinneeraliikiriza nnyo Kubanga- n'okusuubiza nti Salaamu Musumba naye bamunoonya. Aha. Nze nga nze kinneeraliikiriza President Museveni mu 10 points ze we yali ajja mu 8 nga yeesimbyewo kuba president ebimu ku byasimbako esya bye ne bigenda mu maaso ebiseera ebyo byagamba nti byakola ki byaliwo kubanga ebyafaawo by'abapulezidenti bonna ababaddewo bapulezidenti babiri abaakafugako nga balina kye bazze nakyo mpozi nina n'omulala gwendaba President George William Magere wa People's Progressive Party naye alina kyaleese ti Idi Amin Dada yajja ne 18-point program ye yaziyita 18 reasons lwaki yalina okuvathrowing Obote. President Museveni we yajja ne 10-point program lwaki yalina okujjako president eyaliko. Bonna abasigadde kuba president omwenda ababadde wabokka baze n'ensonga mu opposition bonna ababaddewo bonna abadde babuliddwa nabo okujja n'ensonga zibagaa nti Lusiyani lwanirira eno. Leero Miriam Matembe waba ali mu kkomera kituukiriza okulagula kwange tuli mu mbeera mpawo atalika. Lwaki tetubaye tukyali ku Dr. Besigye yajjanjabanga President Museveni nga bali ebiweeru. Twali tuli ne Honorable Salaamu Musumba n'agamba nti olaba omuntu asiba omuntu eyali alabye ku kabina ke kati oyo waba asobola omutuusa awo ate gwe Miriam Matembe yakola constitution naye nga twogera ku bantu babadde abagundiivu mu bulamu bwa President Museveni. Oyagala gamba nti President Museveni yabasiba kuba tebali mu kuvayo bali mukaaba nti President Museveni tuyambe. Nanti labayo obadde okimanyi n'ayagala miliyoni 10 ayita President Museveni nako ayagala oluguudo olungi akoola President Museveni ayagala eddwaliro eddungi akoola President Museveni. Bali mugamba nti nako nkyakunnyonnyola Muhoozi yabasiba bwe bali mu kugamba era bali mu kuyita President Museveni abataase. Kyoyagala okuŋŋamba eggwanga President Museveni baali mujjako bwe badde bayita omubi nadde oyagala confirming nga President Museveni baamuwamba si bwe ŋŋambye. Nanti kati statement yo bwetyo bwegamba lwaki nti President w'eggwanga kitiibwa kye bamuwa ekya ng'ovudde ekyokubeera number 1 mu ggwanga kiwa kye ekyokubiri ekyajjajja kyekyo ekiveeko ŋŋamba President yenna His Excellency the President yabeera chief of what nti saawa yakati level President Museveni kwali temanya General Muhoozi anti ebitiibwa byonna ebisinga obungi bwe bali nga General Muhoozi ali mu kujja nsuulira baabimukwasa mostly ebya security.
president yakwira security kituufu CDF just muyambi yowokubiri mu security aba wakubiri mu ggwanga wa 28 Iraq kati okukwatibwa kwabo kati president Museveni yakali eri mu katebe bibiri oba bisatu either nga bamuwamba oba sekyo ng'atudde mu katebe manyi waliwo olugero olugamba abagala bagamba nti kyoyagaliza embazzi kibuyaga asudde ayinza okuba nga ayagala dde obbakwata ekyogamba yali mu katebe anywa kacyayi ke ali mu katebe ng'ali mukuuta kikopo kye kya buugi si cyayi awuuta tuugi ayinza obeera eri ng'ali mukuuta kikopo kye kya buugi naye nti nze ate nnakyagadde ekyokukwatibwa kw'abantu si mu bubi bwe nali etororo otumya population esinga owagira president Museveni nga bakazi ogenda ku international community basinga tunuulira nnyo human rights z'abakyala n'abaana kati ekyokukwata Miriam Matembe wakyagadde kyakusanyusizza ng'okimanyi babadde tebavangayo sente yenna okuva mu ggwanga lya America okutekinga concern ku kyo kigenda mu maaso mu Uganda wangi Uganda is a sovereign state. What is sovereign? Era okubira nti ina borders zaayo kitegeeza nti yeesalirawo eggwanga Uganda lirina budget leero ya trillion 84 Uganda yagenda zifacilitatinga zonna okwewola damu kibuuzo okwewola tekitegeeza nti temugenda zisasula koze sente eggwanga lisuubirako donations oba nedda bwe nzigyewo ne ŋŋamba nti Alvin mpolayo emitwalo 5 nja zikuwa mu kiseera bwe kiti nenzikomyawo oba nenzikomyawo mpola mpola nga ngenda zikomya mpaka bwe ziggwawo paka ebbanja bwe liggwayo tekitegeeza nti ompadde okumpa n'okumpola byanjawulo obuzeeyo ekibuuzo Donald Trump yajja n'ajjawo USAID n'asooka n'agiwummuza bani abasinga okukaaba amaziga Uganda yokka yensi efuna obuyambi okuva mbuuza bani abasinga okukaaba amaziga bwe tuba nga tulina budget ya trillion 84 naye ng'eggwanga Uganda ligenda participatingako just 52% nga mu 48% ezisigaddeyo basuubiramu okwewola ne donations nga amawanga agamu ge basuubiramu donations eggwanga lya America mpozi budget empya etandise leero etandika lumu ogw'omusanvu wangi ekyo kye bayita sovereign ng'okimanye nti nno Governor Bank of Uganda we yavaayo n'annyonnyola bamemba ba parliament eggwanga liteekeddwa obeera sovereignty engeri gyerina obbeeramu nakati tetumanyi gyali kati nga tukyali kukya okukwata abantu abo the same story netufuna okuggalwawo okw'obukake okwa NTV ne sister companies oba sister branches kitulekawo tusuubire nti kyekyaleetedde NTV okuggalwa era tusuubire nti egenda kuddamu eggulwewo amawanga g'abadictator bonna batya nnyo omuntu ayogera amazima era President Museveni talina kintu kyasinga kutya kyemmanyi mu bulamu bwe ekituuka mu bukulembeze nga information nga ntuufu. President Museveni atya information ntuufu. Yes. Ate nga yasinga okufeedingibwa information ntuufu ey'obuli lunaku not even buli lunaku buli ssaawa. Okugiyisiringa si ensonga, reaction y'ensonga. Reacting atya. Every hour. Nsuubira nti State House receiving information. Agireactinga katya. Anti eri okumuinforminga.
No, information, no. To be informed. It is someone's responsibility. Okunoonyeza najja n'akuwa information. Bisense nga ero njja nga mukazi omusanze wali eri nga atambula n'omusajja. Linako nkufiidinze information entuufu. Ekijawula nti nno ekkosa oba tekkosa ye reaction. Olunaku lw'ejjo twabadde nga tugenze okukavaringa bwana General Bigirwa nga bamuwa awadi ya best political analyst. CEO wa SML News Sir Simon Miyanga Lutaya alina statement gya raises n'agamba ati there is freedom of speech but the freedom after speech is not a guarantee. If there is a freedom of speech, naye nga byeŋŋenda okwogera oluvannyuma nga mbyogedde tebimpa buyinza bwankalakkalira. Mba sinyodde bubi naye mulowooza bwenterezo bwe nkitegeera mu bufuuti olwangu. Ng'obadde okimanyi ti President Museveni okuba nga ayikyali leero yali freedom of speech. N'agikozesa atya? Era mu kugikozesa n'agikozesa ye yamuleetera okudduka okugenda TZ. Anti kati bano baage olaba Lusiani. most of the time oba olina ekintu ky'ozimbye Lusiani. otunuulira nnyo gy'olaga. Lusiani. President Museveni si ye mugezi asembayo. Linako si ye mugezi asembayo. Ate si ye mukulembeze agenda osembayo fuga eggwanga Uganda. Vaaba omuntu omu yagamba nti akabwa keweeyoolera nekavaawo ne kakuluma enteega. Alvin. Linako nkukyakunnyonnyola. Honorable Alvin. Linako olugero, linako nkuleetera olugero. Sako bulize. Lwaki lugero, lwaki nduleese? President Museveni saawa zino. Uganda ge maka ye family. President Museveni ye taata. Sako bulize. Obadde okimanyi nga tonnaba kumalayo. Ku family level ng'omuntu yasoma sociology of the family. Nga tonnaba kumalayo. Uliza. Ng'eyasoma sociology of the family. Tonnaba kumalayo. Uliza. Ng'eyasoma sociology of the family. Mbeere taata ewaka. Omwana akole ekintu ekitajjansa amugambe kino kyokoze kikyamu nkulabula nti oddamu n'okikola ngenda kukola ki ngenda kukubonereza. Obadde okyali mu speech za President Museveni zonna talugamba nko nti no yajja kununula ggwanga Uganda. Najja kukola ki? Amenya ebintu bino bisatu. Yajja okukola liberation ya Africa. Africa as a continent. Amenunulaga Africa. Okununula Africa. Yes. As a continent. Era ensonga lwaki akuwa Mozambique as an example. So President Museveni is an African nationalist. According to his ideology. Ate nkiraba. According to his ideology, tolinawo okiraba. Ekyokubiri, bw'obadde okimanyi, yagamba nti yajja okulabika nga akolera famire ye, abaana be, mukyala we, ne bazzukulu be, okumanya nga musajja mukambwe ne baganda be tebaaliko. Bigambo bye, si bigambo byange. Yagamba atya? Yajja okununula famire ye, abaana, abazzukulu, ne mukyala we. Indeed akikoze bulungi. I credit him for that. Bw'ogenda ku mulimu n'okola obagenza kukolerera abakyalo obagenza kukolerera famire yo buli akukolanga mulimu ng'ajja. Obukulembeze kye ki? What is leadership? Ng'obadde okimanyi nti nno tubeera n'akaloko bwa chairman ku kyalo, omu wa NUP, omu wa PPP, omulala wa NRM, naye awangula asigala akulembera bonna. Kyogamba ye asosola. Indeed asosola. Sente za PDM tezabaddeko nti ono wa NUP, ono wa Gundi, ono wa Common Man's Party. When nagenda ettololo nga tonnamala, when nagenda ettololo
bangambanga nti bwe baawanga akakadde baakagulangamu mufaliso na kitanda n'okugwira abaana kilo z'ennyama nga 5. obuzibu bwani? My point is kakadde kabadde agabira bannayuganda kakadde kabadde agabira bannayuganda obadde okimanyi nno emyaka gyafuze emyaka 40 taterekedde bannayuganda nusu 10,000 teruweze na 10. kati bwe nkuwa ssente nenkugamba zigenda kukola kino nekino nekino gwe nozikozesa mu bukyamu omusango gubeera gwani? Ngambe bw'okimanyi netumwongera emyaka emirala 4 naso aterekera bannayuganda nusu 10 tozeemu ansa yange. Bwe nkwata ssente nenzikuwa nengamba zigenda kukola kino nekino kigenda kuyambako okufuna kino nekino, gwe nozikozesa nozikwata noziteeka mu kintu ekirala kyesi kikugambye, omusango gubeera gwani? Sente President Museveni zali mu kuwa bannayuganda za President Museveni za bannayuganda. Va ku ekyo toli kuddamu kibuuzo kyange. Njagala nkuddemu. Sente President Museveni zali mu kugabira bannayuganda zize za bannayuganda. Singa bannayuganda babadde ne sente zaabwe teyali bawadde. Lwaki bakubye ababadde baganye okugulawo amaduuka mu kibuga? Eddi lunaku kyolwo ejjo nga nsonga kye bakubi anti kati olaba ejjo nga ginasibye nga ndi bize ku mukolo gw'omukukunavu. Kati kangambe ebimu saabitegedde. Mu nsi era teri pulezidenti mugagga. Mu nsi yonna Pulezidenti Museveni aliwo ku mmase y'abannayuganda. Mu nsi yonna teri pulezidenti mugagga asobola abeezaawo nsi. Asigambye kubeezaawo nsi. No nja kuggyawo ekifaananyi nti Pulezidenti Museveni ali mu kuddiza ku bannayuganda ku ssente zaabwe ate lwakuba nti ekibi agibaddiriza mu prosesi embi ali n'obusente nga aba mu mutima gutabe mulungi. Olaba bwe twali tukola show mu mwezi gw'omusanvu mwezi gw'omukaaga twayogera ku kino ekintu ne tugamba nti nagamba nti olaba PLU nga yo efulumya Kabanda ne Uncle Frank Gashumba tebagadde twala Honorable Kabanda bagadde twala Gashumba nabadde ndi awo nga ate omukulu tebamukwasa kifo nga bwe nakyogera nga bakimuwadde. Just need to master oba tonnatunuulira muntu onasooka mumutegeera. Enkola y'ebyobufuzi nze olunaku lwe bajjawo Kabanda nakimanya nti bateekeddwa okuba abagendamu aiza wa minisita mu gavumenti eno oba si ekyo babagenda kumulinnyisa madaala. Kati atalaba era tawuliriza SML News akoze atya kuba twogera ebintu nebimala nebituuka no balina subscribing kubanga kati kankulage Honorable Kabanda missions zonna yali azituukiriza. Pulezidenti Museveni ng'oggyeko byesi ekyakabagana buganyi kukkaanya kuba byesi gye be bamu ku batini abaavaayo ne Mugisha Muntu abaavaayo ne baviirayo ddala. Naye tulabye ng'alina baawummuza n'akuwummuza emyezi 6 oba myaka 2 nama n'akuzza ng'akuwadde ekifo ekinene. Kati ebyobufuzi bwe bityo bibeera nti bakkakkanya public opinion. Bama okkakkanya public opinion kasita mumala okukkakkana ne bateekawo ekirala. Wadde okirala baleeta ensonga ya Mongo nga buli munnayuganda yeesunga President Museveni lwagenda okusayininga ekipapula ekiteeka Okero Kalabba nga bakisuubira. Tebakisuubira tebaali tebasuubira kisuubire yali abakakasizza ekibeerawo bameka abo abakyayogera ku Okero. Mr. Alvin, that's how the government operates. Nga tusiibula wayo ekigambo kimu 2 ku mulungi plan. No, nze nga nze omuntu ntunuulira ebintu bingi ne neeraliikirira naye sigala tuli bannayuganda
ndi mu national kya progressive party lwakuba nsinga kutegeera kisinde kya Mulungi Plan. Ekisinde ekitaliiko nti ndi wa NRM oba ndi wa PPP oba ndi wa NUP. Wabula ekisinde buli munnayuganda mutukkiriza nti mwoteekeddwa okufiitinga. Era nga gwalina ekizibu kyonna ng'olaba tofiitinga mu Mulungi Plan, commentinga, genda mu comment section okomentinge, tugenda kuba tukuddamu okusinziira ku ffe bye tulaba. Era Mulungi Plan tugirambiseemu ensonga kale tulina 2 ku nsonga 7. Tugamba let the government repeal Article 274 eyekkiriza amagye g'eggwanga okuba nga gakola bizinensi. Ekyokubiri, let the government ekole kye tuyita transition authority kubanga ebyo tubiina ffe as Mulungi Plan. Tubanga twagala atuumira eggwanga lyaffe Uganda, nga twagala eggwanga lyaffe Uganda ligende mu maaso. Ebintu bye tulina okukolako. Erinnya nze Sserwiga Alvin, nga byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama Katonda abanjagalire. ASML News UG Chris Cross yabadde program yo Lucian Itwalume ge mannya gange. Tubaagala nnyo.